Mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero jagadde mbawe ku ddagala erigenda obbajjanjaba obulwadde bwe bayita kinsimbye. Kinsimbye butawaanya nnyo abantu, butera obbalumba. Jjukira bukulumba obudde bwonna, busobola okukulumba ekiro oba emisana. Nkusaba ofune ebimuli by'ekifabakazi. Ebimuli by'ekifabakazi bibyo by'olengera ku muti. Ebimuli ebyo bibeera ku muti babirabika nnyo. Funa ebimuli by'ekifabakazi n'ebibeera bigudde wansi, londa tekirina buzibu. Bifune nkusaba obeere ng'obiteeka ebbali. Funa ebikoola by'omululuuza. Funa n'ebikoola by'omululuuza ne bigatte ku bimuli ebyo. Ofune n'ebikoola by'ekifumufumu. Funa n'ebikoola by'ekifumufumu. Beera nabyo ng'obigatta ku bimuli wamu n'ebikoola by'omululuuza. Era funa ebibajjo by'ekifabakazi. Ku kifabakazi tufunako ebibajjo ne tufunako n'ebimuli byennyini. N'ebibajjo by'ekifabakazi nabyo bifune nabyo bigatteko. Kati nkusaba eddagala eryo obeere ng'olyanika. Lyanike likale bulungi, naye eddagala eryo beera ng'olyanika ku musana guno ogusembayo ekawungeezi. Naddala ebibajjo ebyo eby'ekifabakazi byanike ku musana ogusembayo ssaawa 12 ogw'omusana. Beera ng'obyanikako. Bw'omala obyanika n'olaba nga bikazeekazeemu beera ng'obisekula. Bisekulire mu kinu. Bijja kugonda bulungi singa onaba obisekudde ebyo ebibajjo. Sooka obisekule byokka. Bw'omala obisekula beera ng'osengejja ensaano eyo. Ofune ensaano entono ennyo. Bw'omala obisengejja bulungi nnyo biteeke ebbali ebibajjo ebyo. Kati funa na bino ebimuli by'ekifabakazi n'ebikoola by'omululuuza wamu n'ebikoola by'ekifumufumu nabyo bisekule ng'obigasse wamu. Obisekulire ddala ofunemu ensaano. Kati ensaano ya bino gigatte n'ensaano y'ebibajjo by'ekifabakazi. Ensaano eyo gigatte wamu. Okutwaliza ewamu eddagala eryo lyonna lyakusekula kulikolamu nsaano. Kati ensaano eyo funa akazigo ogitabulemu. Ofuna akazigo, obuzigo obwo butaliimu bizigo bya abo, okugeza nga ka tip top. Akazigo ako bwe kaba kakyaliyo mu maduuka osobola okukafuna katabula bulungi nnyo eddagala. Kati ensaano eyo bw'omala ogisekula bulungi n'ogisengejja n'ogitereeza bulungi gitabule mu kazigo ako. Kati omuntu ono waba alumbiddwa obulwadde obwo obwa kinsimbye, okwata mu kazigo ako kw'otaddemu eddagala n'obeera ng'osiimuula kinsimbye w'amusimbye. Beera ng'omusiimuula, naye omusiimuula ozza wansi, tolina kuzza waggulu. Wonna w'abeera amusimbye siimuula ng'ozza wansi. Okitegedde? Obulwadde obwa kinsimbye busumbuwa nnyo abantu. Jjukira bukwata okutandikira ku myaka 15, 14 okudda waggulu paka mu bukadde. Butera okubeera nga bujja bulumba abantu. Enjijanjaba nnyingi gy'ojjanjabamu ekirwadde ekyo. Nja kubongera eddagala eddala mu maaso awo era erijjanjaba ekirwadde ekyo kye bayita kinsimbye, olw'ensonga nti lingi, erinywebwa lingi, wamu na lino ly'osobola okuteeka mu bizigo n'osiimuula nalyo lingi nnyo. Kati nga bwe mbawadde lino bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.